Mayinja yalyamu Kyagulanyi olukwe. Jango byokozesanga ate bigira. Mayinja yalyamu Kyagulanyi oluki olukwe. Kati diro eribwe gya Peace for All. Bandaga emmotoka gye bagenda okumpa ya Black. Bandaga ne ya Mayinja. Nga kyasanze bavuga ezo nga bitexi yavuga. Zenene. Zawane bebe. Kakati nkwata ekifaananyi bwe kiti. Nkiwereza Kyagulanyi ku WhatsApp. Angamba muganda wange. Wano bakutusiza bakuwadde yeno ebigambo byakozesa. Naawe bakuwadde yeno ne mugamba nedda. Yabadde bandetedde okumpa. Waliwo project bweti ya Peace for All for Peace. Bagiretedde nze ne Mayinja. Naye nze naganye ntukanye ne Mayinja tetugikwatako. Muyimbi muno. Bagiretera abantu babiri. Ronald Mayinja yavuddeyo n'ayogera ebikankana. Nagamba ne batunda kadi. Awo kawe nalinyaga n'okwogera. Era bina munyogeza byabwerera. Yagaba batunda kadi ye Gomba singa naye ali mu parliament ena bwe bunyivu bwe lwaki yava wa Mwami Kyagulanyi. Kati gundi interview agiraba. Bulungi. Tambi tosobola kugwa bibuuzo byotatudde. Mayinja bwe baleta Peace for All for Peace. Abagindetera bali mikwano gyange babiri. Bansanga na Wandege yawaseba nkyaye. Wamma baleta sente bangamba. Waliwo project ze. Teyina sente. Yeah. It's a non-government organization. NGO. Ningama nsomera. Nangama ogenda kufuna sente mili akawumbi kamu n'ekitundu. Kanawe. Akazimbabwe akawumbi 1.5 billion. Nze sikwatangana ku milioni 2. No dofuna omuntu azintuma tebanneesiga. Bagamba wenzi kwatya nyinza okumula. Kati musajja ayogera kawumbi kamu n'ekitundu. Babikula buutu bati nga mulimu milioni 3. Bagamba olusanvu tumala genda wa Mwami Museveni ekisozi. Ayogereko naawe. Nembagamba nga ndaba we kitagatta. Bwe bange eno NGO. Non-government organization. Is it necessary to meet General Museveni? Mayinja agenda kubwe mu P Gomba. Tuli mu 2 mugumu. Yali 2 because tulonda January 2 mugumu kati 2. Yes. Ngamba nkubira Mayinja esimu. Uganda wange. Oli otya kiganda kyange. Kubazi waliwo abasajja bano gundi. Diri yabadde baleze nti nange bazze wano. Nemuga ogitunuulidde otya. Ko Mayinja nti gwogirabye otya. Ne mugamba nfu. Ebwogambye ne mwana ensonga zange. Tebode muno Mayinja nga tugenda kuwangula ebifo. Ate eno pressure group teetaagisa kola. Babanga abantu abagala okutwa isolatinga ku Kyagulanyi. Tuna people power.